Bijaho. Bisinja kwekwasi. Mwabatamivu kiki mugamba muti? Kiki kyemukola mu kkubo lyaffe n'ebyenge? Gwe. Ani kwesa omutamivu? Who is Abatamivu? What Amid? You were the one who is drunkard. Yes, what Amid? Ate Yesu lise kuba tunabula. Toyinza kugamba ffe abantu abasekeera otuyita abatamivu. Tuli ku original. Senator. Ye umenzisi. Oli mutamivu. No, I'm not. Nze ndi kwalali. Alinga ye yatamidi. What Amid? Mulekana kati mweyita balamu. Yes, what Amid? Ate tuli ku original. Yeah. Kyentegedde abatamivu temuba n'amagezi temutegeererako ddala. Totumanyira naawe tujje. Kubolyo. Mujje ebyenge byammwe mu kkubo. Olina ekyapa kya wano. Do you have the right type of this way? Chupa byammwe. You look at this one. Hopeless basket. I can even beat you. Say that scuba. Say that scuba. I can slap you. How can you take my drink? No, slow moment. Say that Mureka. Now you I was so noise. How can you take out my drink? Stupid concern that we're going to kubanga mpala kishale ye ekintu kyaffe. I don't know. Because now we are empty. Kasi you just go, I go. Okay. Kubanga omusiru abyono. Iko original cafe. Kale we meet again. Kale twawukane nga babigwo. Bakuwa omumba tutu. Depend of yes. Original cafe. Kale bye Senate. Okay. We meet again. Okay. Tozanyira mu kkubo. Thank you. Genda bugenzika. Musiru. Genze kuono na mwenge kwa. Gavana. Oh, semaganda. Katonda ganyambye. Otya ntyo jeba kale Ugamba oti zina tabu Gavana ngunjirira aleka nawe bannange walaga weewa kunyiriza bwe wati owai nyongoloza nina nti binna byenkobye lyawo byenkola beera ko ku chaachi eyo nga nina emirimu gya Mukama gye nkwasaganya. Oli ku chaachi? Manyi nalopoka munnaye era nkulaba. Beera eyo ku chaachi yambako musumba nafunirayo kanfuniddeyo munnange. Sikufunirayo wabula akuweera ddala sikogwa omubiri omwenge waguviirako ddala kati. Ebyo by'omwenge Mukama Katonda yabintaasa. Amiina. Nandokola nenva ku mwenge. Amazima. Era nenkyukira ddala. Mazima. Era kati ebeera ku chaachi nga bwe tusaba. Nze nange nali mulokole ebyo ndabye nasookeramu ddala eyo naye nasaba nensaba nebigana nga ndaba tiwali kigenda mu maaso anze okulokoka nenkuvaako n'olokoka ate nomala n'obiddukamu nembiddukamu kugambe nasaba nensaba nendaba nga tiwali kikyuka mu bufunze wagwa nagwa oba wagwa kati ate n'ekirala oyinza okuba nga bwe walokoka olina bye wali weetaaga ggwe ng'ate obyagala mu mangu kati ate Katonda n'atabikola oba n'alwawo okukola n'obivaamu ate bw'olokoka olina okwewaayo n'omutima gwo gwonna n'okola kyo n'ogenda nga mu chaachi n'osaba kuba ye Bayibuli egamba nti takeera ate takola ki takeerewa kunze yakerewa teyakeerewa gwe wa papa. Kaakati olaba nina omusajja eyansuubiza okumpa takisi nangamba oluvannyuma lwa nnaku ezi agenda kunkubira essimu naye tankubira ssimu naye kati osobola okunsabirako nankubira akasimu mu bwangu. Semaganda ekyo sikirinamu buzibu kuba tusobola okusaba netusaba Mukama Katonda n'akola okwagala kwe nga bwekuki era bwekuli kuba ye nze nzikiriza nti buli kimu asobola okukikola. Meya sogwa sambula bulungi ojja kwesigwa gw'onomanya pipi tupepere nyambalika pipi tupepere Bizimana
Bizimana Yokera zokulira. Yegwe oshali mulamu ssebo. Bizimana kati tukoze tutya? Koro tete yinokora totime nzigurira wonfulume. Nkukulire. Nzigurira wonfulume nakoye mukayumba ko. Leka kuvuma kayumba kange ssebo. Wangambye nkukuume. Kati mufuza okusima omulimu gwange ogw'okusiba ate ompapira bupapi. Sikupapya nzigurira wonfulume. Oyala kufuluma sasa. Nze njagala kufuluma tongamba byakuguma nakumikiriza ddala nakoye. Wakoyete ani yakuyise wazono yabuyambi n'embukuwa. Olina okuba omugumiikiriza nasi kuno nga bajaji yaffe abeera muntu mugumiikiriza nnyo. Osobola okukumikiriza otya? Bizimana Kiki? obuzibu buze Obuzibu ki? akasumuzo sikalaba. Kati ndowooza wulira emboozi zondeetera nzize emboozi saagala ziwulira. Sikiraba. Nze nzigulira oba enkufulo kimenya kimenye nze nfulume. Ani ng'ani amenya enkufulu yange? Governor ne bamala bampa taxi nsula ku kyaki ng'osaba ninga nsaba Semaganda olaba bino ebintu by'okusaba togira tojja kuba kangende mu kyaki nsabe lwokuba nga nina kyenjagala kati singa okisaba nekigaana ng'ate oddamu obivaamu obijja mu kyaki jangu nga weewaddeyo wenna asobola okukola nsabira bayibuli eyogera bweti ye Governor nti musooke munoonye Mukama Katonda n'obutuukirivu bwe byonna bye mwagala biribongerwako kati so olina okwenyigira mu ekyo tojja nti kuba gavana nalabi gavana yakyuse kati nange kaŋŋende bwe nafuna takisi nga nkivaamu asijja kivaamu nga takisi ngifunye nja kubeereranga ddala ku kyaki. Amiina katusabe kale nsabira Mukama Katonda nkwebaza kulwa Semaganda ono era kitange taata ayi kabaka wa bakabaka taata kola ng'okwagala kwo we kuli osanyuse obulamu bwa Semaganda omumanyi kuba mwana wo kola ng'okwagala kwo we kuli era omuwe ekyo kyayagala okufuna kyayayanira okufuna neyamusuubiza takisi oba eyamusuubiza takisi leka agimuwe mu nnaku ntono mu linnya lya Yesu tusabye amiina. Mukama Katonda akusanyuse amiina. Ate agenda kukola agenda kuwa ekyo kyoyayanira okufuna amiina. Omanyi nina we mbadde ngenda wano ng'ejje ndi mu bya campaign mbadde nerabidde okugamba njagala akalulu ko Semaganda ngenda kwesimbawo ku bwakyeyamaanyi ku kyalo kyaffe kino kyennyini nkakuwadde era akaluluko nkeetaga mu bujjuvu nze nakakuwadde dda konsabidde kinyira kulondera ddala Mukama akuba omukisa amiina nnyo kangende mu ka meeting kembadde ngendamu wano kale Governor tujja sisinkana kale Governor kale yes ne bannaye Katonda n'omuzibu laba Governor yali anywa omwenge nga tafaananika naye kati mulabe Semaganda waabwe ndabye ensene enkubye obuswanyu nange nanyirirako nembanga Governor oyo nenfuna kasete nange neneyagala mu ggwanga muno ensene ensabudde zino kufulu ziryo eryorikino in fact mu Luganda zajja bbiri emu senjine endala eri mu State House kati malaka kimenya bwekyo olimu amagezi nyiza okuba nakalese wali bwempadde ne seneta oba ewa peredene kwebyo ebifo ebibiri saagala mbuuzi yonna nze kunfulumya ono kuba nze gweroba wano nakweda mu kayumbako nkugambye erindako ate kati oyagala mmenye kufulu babantu bandabe balowooze nti nedda ndi mukwebba banjokye kisobola kikola kati soba okola otira osigalamu nenekanyonyi wekapitoolagawa gulawo nze nfulume naawe mpozi gira nkole bwenti nfunewo empisa akapaka akasupa kano nkuweeko nze sikusabye omwenge nze zigulawo nfulume kikufulu kyekyo kyogamba siganya mmenya kufulu nenda malokendani nkime akasumuluzo be patient okay kati nze ongamba luzungu nasoma naawe zikuzyo ngambe
Umiriza. Ndeza kasumuluzo. Oyagala kunzija kuwaya. Atenga walonja kasasi tisigas. Ndangu mutami bugwabati. Roma kangenendeza kasumuluzo. Kapito. Pipi tupepele. Nambalga. Pipi tupepele. Nambalga. Chala Rosette nkoze etya? Nsaze magezi ki okulaba nti nsigala mu ddwaliro wano? Ate musawo yampa ssente. Kirabika mu kumpa ssente yali annejjako. Naye kati nkoze ntya? Muyiyiza ntya okulaba nti nsigalawo? Kuba ajja kumbuza ate ssente ze nakuwa. Naye era nnyina okukola nga omuntu omukulu nga nze Rosette, kati nnyina okuyiiya ne mbanga omuntu omukulu engeri gye muyiiyaamu dokita ono. Kuba ate ye bwe muyiiya ye mwangu, kubanga ye aba asigala ali ku sayidi yange. Naye kati kye nnyina okukola, nnyina okulagira ddala dokita ono nti banzibye, nnyina okugenda nkaabe malagire ddala nti banzibye ssente. Nnyina okwekaabya obuziga, nkaabire ddala amaziga ddala alabike nti andikawo. Engeri gy'ampuliririzaamu gye mugamba ate asinga bali ba Eva ne bw'anaaba bali nga bagambye okungobawo. Ye ono tajja kungoba, dokita yamanyi ayina engeri gy'ampuliririzaamu gyankwatamu. Naye kati amagezi gensaze ge Rosette, nina okusituka kati ngende mu woofiisi. Bw'anaalaba nga nkaabe ajja kunkwatirwa ekisa. Ajja kunkwatirwa ekisa andekewo olw'okubeerawo. Akasatiro basatira